I am therefore most happy to report to the Ugandans that by June 2026, the economy of Uganda will be USD dollars 66.9 billion in size using the Forex method. After the flow of oil, the economy will grow by double digits. Tewali wagenda kwekiika mu kkubo lyaffe ery'enkulaakulana. Ekisigadde ekikulu kwe kuteesa n'Abaganda baffe ab'e Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, South Sudan, Congo, Somalia okunyweza akatale akawamu ak'ekitundu kyaffe. Buli omu ayiyagala mu nsi ye. Kyokka kye tugamba let us have Operation Harmony, ceasefire, eggwanga lyaffe ffenna. Protecting the game. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.